Jonathan Jackson ali ready wabula ate twalabyeko ku mchala Carol Nantongo kasinda tubukawo katsoke tugendeko omukulu Jackson bangambye ali ready webale kwata budze na kweberera mu katsoke tugendeko omukulu Jackson ate tutegere chechi fa mu fields chechi outside the studio embere n'abantu abenjawulo bo bajogera ko omukulu Jackson. Thank you so much, Tash. In the studio, Abali Kuround about Jemutulabira Yona, big up on yourself. Thank you so much for making it a point. Okutuno Nyako we will still believe it is healthy. Such entertainment shows Nizibirayo, Ichiro, and the reception we get every day, the new audience we appeal to, Yungiro to Aman, you know, and the energy to keep flowing. Nokuba Webiakabi now. Ndimu Makaga Spice there na yet again, this time Tulimu studio side. She's one of those ladies, abatambula neba bounce abakanyama. First of all, was it strategy? What was the intention? Especially when Ngatumazo Kurabe embozi yomchala Shiba, the caliber of Shiba coming up on social media, now making us such a complaint. You know, njuwaru mugaga omusajjo mukuru mwagala kwagala bwana buto yamuyise ku show, like you saw the story. If Shiba complained, I don't know, it was so severe. Ngabundi my King Michael wagambye Shiba is not the first victim. Vinka jana complaining ko wininwaji actually mbado anone Spice dana nangama ne rugo mu Nigeria nayo mwana agenda nakwata ku muogo we na nyiga. So but anyway, all that, the good thing I'm with Spice Dana, one, nange bwentyo. Oli bulungi. I'm fine. Bali bakwatirideko ku stage Spice Dana. Okwatirira kyanjawulo. Mpozi nganjagadde. Nganze kukkiriza ngamba nti katuzinemu batukole ki. But biba of course bitutukako. So nobanga otambula ogenda ku stage omwana nakusikawa nakwata mu kavu yako. Kubanga batosa laba buli omu. I don't know if you have that show on YouTube and you stood in the audience and you entertain your fans. Yeah, like if you want it as like you want it, like nobody zinga, it happens. Like normally I do that a lot. I tease my fans and they enjoy it, and it's I know ate manyize wenkoma. Manyi wenkoma, if I want it, I'll do it the way I want it. Tetsuka wemba njagala chikome we kijokoma. Okuleka chikoze nga simugambye. But of course buli muyimbi omukazi I think chimutuseeko. Moso katife abali mu this kind of music into yimbe bala oyimbira abavubuka bayine fujjo si bantu mbo batudde wali nawe oli eri distance fe tuyimbira abantu nga ne stage ekuli like they are this close. So how do you go about it whichikutuka can you performing? How do you go about it? For me it's not really like so common. I think because I have security now. But bouncer, yes, ate nemba ngenze mbife bimu era bampa security eri endala. So but bouncer it is intentional. For sure, I talked about this Mungeria security and people were like, bichi. But let me tell you, buli muimbi mukazi yetaga security. Nataba mukazi yeka. Kubanga olumu oyita mu audience nga we wali no okubeera ekkubo eri kutwala ku stage. Webale, and this is like very common. But wobo ina security ekuyamba kukola ekkubo. Kizibu nnyo kutuukako. Ate n'omuntu abalabanga waliwo bounce agamba bwe bandabanga nakyenkole ky'obusiru mba mpedde. Spice, who is to blame in this? Nali kibuuzisako ekibuuzo kino. Who is to blame? Because one, mu luzungu alwo bayita enticing. Omuntu oyo watuukira okukukwatako ku kabina obeera olina ky'okoze kye bayita enticing. Psychological oba olina ky'okoze. Gwe tobadde tofunyeyo mukazi akwenticing n'omulaba n'omwegomba. What do you do? No, of course, abamu tusobola oyimirirawo kuba tulina self control. Kacheche ngamba. It is chiva ku musajja enkula ye, endowooza ye gye bamukuliza ne society gyali mu yenga ye gyakuli gyawangaalira. People have complained, actually not complaining, but they have showed concern about Shiba's dress code. It's not about the dress code. Shiba. Shouldn't we? Dress code is not the thing. It is not about the dress code. Kubanga, when you look at the Western culture and how other artists also dress,
bino ebintu nabo bibatuukako era kisinzira wa gyali ayimbidde mu bantu kikaaki era omuntu akikola kyova nti singa ebadde dress code it would happen every day all the time because this is how you dress. That is what you want. Koyagalanga gwo omuntu sokera ddala oli ayagala okwambala ekiwanvu eri ayagala okwambala ekimpi buli omu aba ne choice buli omu alina wafiringira comfortable kati nze simbira mu skirt kyekyo nakisalawo if you follow my performances nyimbira mu shorts that's where I'm comfortable simbira nnyo mu dresses unless it's like a wedding kubanga njagala nnyo ba free kati I do a lot of shorts leggings and stuff nesikulabanga kongoyambala kano we anti kati buli omu alina style ye nina it depends buli omu nga bwe ngambye buli omu alina style ye my style is not your style Jackster it is not someone else's style fena tulina kivola nti buli omu agamba gundi yambala nnyo kino gundi yambala nnyo kiri buli omu aba ne style ye ate buli omu gy'afiringiramu comfortable atikati ekyo kyenyinza kufaana okwate tulina faani kati ajja kugamba spice buli bwoyambala akantu ako omutima gufa weefuge ng'omuntu kusho mutuufu mba nzibirireko weefuge ng'omuntu I don't think like I mean omukazi asobolera okukuba nga ayambadde ekiwanvu omuntu nga omusiimye nakkuba oba n'omwagala omwagala mu ngeri yonna gy'aba ayambaddemu kuba nekisinziira nkamanyi you describe that one seduction era omuntu seducing ayambala atya spice okimanyi I can seduce you by just looking at you just nenkutunulira bwent and then okitegeera buli omu alina engeri gy'asikirizibwa eri omuntu gw'osobola oseducinga era nga tokunamye kati byonna bibaayo anti buli omu alina choice buli omu alina ekimukuba eri omusajja nga gamaze omukazi wayambala kampi mpulira okitegeera ate eri agamba nze ekiwanvu kwegamba buli omu alina choice it's not about waliyo kati kankubule teri muntu ategeera akola kintu kya kisiru ng'ekyo teri fan ategeera anti era baba musajja mukulu kitegeeza teyakuzibwa bulungi kubanga omusajja omukulu ategeera tosobola atandika kukwata mukazi n'omutigaatiga mu bantu ng'oli musajja ategeera olina abaana ozadde abaana probably olina n'abawala mu bo olina omukyala ewaka and you go omukazi oba omwagadde muzza ebbali omugambe munnange nkwagadde but you don't do that so what should Shiba bwe yali actinze kirungi oba olina kukola statement on stage nga olaba bavinka bakola it's up to you nange nina benkubiye ku stage mbakuba era gye nyimbidde benkubiyeeko bakimanyi wemba nkufunye mukama nanyamba nenkulaba nobako kyokola ekyekisiru and I see you and I don't like it I'll definitely hit you there and then if I get a chance if I don't mukisago nenga how would you advise as we leave this story well to our simanyi kifana kyenyiza bagamba naye abafans baffe baclients baffe abakisusse nnyo let me tell you sometimes omukyalo okwambala ekintu ekimpi tekitegeeza mbu first of all yetunda oba ekifaananyi ky'omulabiramu kye yeetwaliramu it is what they want looks z'omuntu ezikwetera kujajinga mutima gwe n'ebikolwa bye naki kyali ayinza oba nga bwatyo ye bw'ayambala kyayagala tekitegeeza mbu nno olina mmulabanga gwe kyolaba ku ngulu so beddeko awulidde I don't know it is to me I would advise every artist okuba ne security it might not be bouncer but security kubanze wanji jengenze nga ebintu bizibu nnyo first of all ogenda kukivulu tomanyi how the situation is there tomanyi bantu kiba ogenda yimbira tomanyi ogenda yita wa stage yo were boyina yita mu bantu ate buli oyita mu bantu biza bizibu nnyo to get to the stage so I've seen this kubuulira naye nze tebintuukangako to that extent cause newe nali sinaba kubeera n'ababouncers bemulaba I always had people like security ng'era mbiira nabo yadde tebaba mu uniform oba someone said you actually should advise because you're under management maybe she has been protected waliwo abablaming Jeff's absence nti maybe abadde all that abiteka out security now that she's alone she's vulnerable could you relate to that
waliwo agambye nti singa Jeff abadde waali yali taking a care of nga bw'olina Roger nti obeera ku show nga is watching every move. So no, really. Sometimes ebintu bikutuukako and you don't talk about them. Probably it's been like maybe badde bimutuukako. Like I've told you, we also face this. Nenga tofunanga chance to come out and complain or say something about them. They about situation. No, let me talk about it. Just like example, it's the first time of that. You know, incident okubange happenings. Ne usanga chibaddewo ne ogambya let me talk about this. Lelo kanchogereko, yeah, because bibaawo bitutukako nnyo kubuulira. Did you reconcile with Shiba's fans eventually? Kuba we are discussing Shiba walina the issue never Shiba's fans. How is the atmosphere now? Well, I don't know, but normally when you pass a message, you believe it's hard. So I've not actually. I've not. Comparing is not a problem. Naye problem yaliya attacking me. Of course, no, really. You know, fans can say anything, but for that incident, it was just, you know, attacking you, and it was so uncomfortable. But I thank God it's no longer like that. I think after Bantu as artists, anything, if it's health, like in Gachidi, in good spirit, it's for. If it's in good spirit, if it's like which watch tuongerako fenna, if it's but it's episode everything got ani because but it's healthy. If it is, yeah, I think you are at that caliber where you can test the waters. It's not about testing. I've been on stages with people. I've been on stage with different female artists. Not weighing, but I mean, you can in their own way, but and you still perform for your fans. If it's healthy, anyone, anyone. If it's healthy, anyone. Spice has a billboard generating anxieties in Brussels. It's in New York. New York. Yes, New York City. Yeah. New York City. When we come back, we are going to talk about this. What is it? Mubarachi? Why are you wasting money? Because how much is that billboard? Being on that billboard? How much? How much? Let's Google and find out. We are discussing that and much more. Eddie, I expect him to be in the studio. Spice Baby is commenting up there on complaining for retirement. Yeah, that's the billboard we're going to discuss. Shiba, Azau Yajifunako. Eddie Kenzo yajifunyeko. Now the latest, I was shocked to see Spice Diana, and shocked in a good way. Wow, my God is flying. Yeah. So we are going to discuss that. Eddie is going to be joining me. Complaining you're not appreciative to producers who feed you, hands that feed you. We don't musically. pay them. I don't know. You tell me more. Hey. That's okay to tell him to come.